omubaka wa Mukono municipality Betty Namboze Bakireke y'omu ku bakulembeze b'emmanyi aba National Unity Platform abateerya ntama era omukulembeze atatya muntu yenna nti ensonga we bangeze ajogera nga bweyina okubanga ajogera. Namboze Betty Bakireke oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi abakulembeze batandise okutya era n'okuta ku bigere ku ngeri gye babadde bagobamu ensonga. Wabula Betty Namboze Bakireke ye akulaga nti talina gwatya kabe muhoozi Kainerugaba. Njagala owulire Betty Namboze ebigambo byayogedde abasinga ebyatuleetedde otya nti maama Betty Namboze Bakireke tebamuyoole nga bo bayodde omukulembeze Honorable Muwanga Kivumbi. Let's watch and please endeavor to subscribe, tap the bell and share the video. Okola duiro wa maji oli kubeyo beni yupyo bakube emigo omusango nti bakola duiro wachi wechinna maji ate gwononya aweteke ligama to muntu munaso atali wa maji takolenga duiro wachi kubanga chebali batya nti enseleme kubera militarized nti oli ow'amagye bw'anajja kuba abamagye babafugira muki mu barracks kati bw'onoddira abana abantu obateekemwa empisa y'amagye nga ate togenda bateeka mu barracks ng'omanyi biki bye bagenda okugenda okukola eyo nga bamaze okukamerika obanga ayigiriza embuzi okulya ng'empologoma byerya eno bano ogizzamu kyova olaba abazungu n'embwaye etali mbwa ya polisi togiyigiriza bukuumi. Okimanyi nti omuzungu embwa etali mbwa ya polisi tagiyigiriza bukuumi. Mbadde sikimanyi. Tosobola kuba na mbwa yo serwanja nga mu Amerika nga nkuumi. Ogiyigiriza obukuumi ya polisi. Era kwa peti. Era bakubuuza nti obuliri bwayo buluwa wagituddeko kukuwooko. Kushampo okulunda embwa mu Amerika tozaalamu omwana n'omanyirirwa. Nali ngamba muwala wange ne bannange okuba eno ne pusi tozaalamu omwana n'agamba nti kale at least pusi bagamba nti osobola ogisirirako mu toilet for some 2 to 3 hours nga toliiwo ate ku mwana ekyo tokisobola naye ebirala byonna ssebo eyazadde omwana aba yamaze dda. Waliwo omusajja omu yanga nti en America nsi yambwa n'abakazi eddembe lye balina tolirabanga. Tosobola wadde mu nsi ezo ezikuze tosobola wadde okuyigiriza embwa obusirikale okuggyako ng'embwa eyo ya polisi tokkirizibwa kugirekayo mbwa ekukuuma ya polisi. Yeah, it's only police that can have police dogs. Era zifuna omusaala olw'okuba embwa za polisi baziwa omusaala. Lwaki otyobola eddembe ly'embwa okukukuuma nga togisasula? Bakalifa abaffe babajjeeyo naye nze nabadde manyi babatutte ekyankwanzi for rehabilitation. Rehabilitation kuki? Embeera yo esinga okutuddaabiriza ye kulaba ku baganda baffe. Buli muntu yenna olaba ne bw'aba mujjaasi ng'avudde ku lutalo bamukkiriza okuddayo n'alaba ku bantu nga yagenda ku lutalo. Waliwo gwe nalabye Kasodde nga gamba bannange bino bitulimu nze saabyagala. Nyate wayise ebbanga ne mulaba ng'ayimba ani yabajje bweru Museveni. So kiriwo ekiti nti yagaliza mu nsi okugirya nga Katonda bwe yagituwa si gavumenti yokka. Eno mu Electoral Commission mu Human Rights Commission tebawawaabirayo gavumenti yokka. Abantu bonna abatyoboozi b'eddembe lyaki nze gundi teyampawaabirayo ninayo omusango Mabirizi nze yampawaabirako mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu
neighbor wange asobola okumpisa obubi nti olumu nagenda mu kkooti omusango gwa Lukwago nengisanga nga ejjudde nga buli katebe katuuliddwako mbwagalenzi ag'empisa embi ne gagenda gamugamba nti gwe tolabanga omukulu Nambooze atuuse ba mu katebe Nambooze atuule wano avaamu mbwate bwe yavaawo nze nentuulawo nga kiraga nti nawa wali watubya agalenzi nti nasiimiikiriza agalenzi agamuboggolera ne gamutyoboola kye gaakola era ssebo nze empere nnemba na musango nasiimiikiriza agalenzi okumuboggolera tiva mu ntebe Nambooze atuule wano omuntu asobola okumalako eddembe lyaye nesigera mu kkooti namutyoboola ng'omusajja nga munnansi yansooka okutuuka mu kkooti ate nenjagala nze nkozese ekifo kyange agalenzi gali nenzikiriziganya n'agalenzi gali nti yasaana aveewo nze ntuule ssebo mpere nnemba kola y'amateeka batugaana okuwaaba emisango egiri vexuous nti oli awo olisekawaabira buli kimu owaaba era bwe tuba mu law school bagamba nti kumpi buli kye bakola musango naye buli kye bakola oloope nti nedda teweefuulanga nti gwe oli awo buli kaseera oli kaloopera sekaloopera kali lugambo kuba ne kkooti tezirina nnyo obudde obwo bwonna ekirala naawe wennyini weemalako emirembe abantu nti baali waabyenga emisango ddala nga bafunye okuluma okwamaanyi ebirala tulina engeri endala gye tusobola obyogerako osobola ogenda ku rediyo n'onjogerako Nambooze kye wakoze kibi osobola okumpandiikako mu mawulire osobola okumpandiikira ebbaluwa osobola okukozesa engeri yonna sina buli kantu konna nti buli kanaggwangako dduka okola eki okawaabe naye singa si kyekyo singa emisango gye tulina miyitirivu nnyo kubanga ssemateeka ono yateekebwawo munnansi yeyagalire mu nsi eno Katonda gye yamuwa Human Rights Commission bwe buvunaanyizibwa obwo omukyala wangadya ne bakomishona baali nabo bwe balina obamanyiye manyiyo Subuga Simeo waliyo omukyala Shifura Lukwago gyali ye banenga yatubulako munange abatuukayo eyo teboogera bwe yagenda mu ddembe ly'obuntu naye n'abeera mu lirye Simeo ayogera bizibe mmanyiko boogera ddi obuvunaanyizibwa buno bubakwatako nnyo balina okutulaba okukola kyonna kye basobola okulaba nga buli munnayuganda yeeyagalira mu nsi muno ng'amateeka gafuga nga teriyo omuntu yenna ali waggulu w'amaki pulezidenti mu Uganda etteeka ligamba nti omuntu bw'abaala pulezidenti tawawaabirwenga ku misango gy'azzizza egy'obumenyi bw'amateeka oba egy'obuntu nti naye emisango egyo giri muwawaabirwa olunaku lwaliva mu bwaki ekyo kitegeeza nti teriyo atawawaabirwa kubanga ne pulezidenti bamugamba lwali buvaamu kubanga omanyi bagamba fountain of honor bwe tunaalekawo ekyokugamba nti awawaabirwa abantu basobola okutuuka okubeeraawo bwe kaseera nga bamuzannyirako ne balowooza nti omuntu waliira obwa pulezidenti ateekwa okuba nga Katonda amubedde nga tasobola kukola misangosango nga tasobola kuzzaza busangosango kubanga Mukama aba amulonze mu bangi naye kale tomanya gwakanga musana kakirota bulamu katulekemu akagamba nti bw'anaabanga alina kyakoze bw'aliva mu buyinza anaawawaabirwanga neyanziza nnyo honorable twayogerako ku kakiiko ka LC olukiiko olwo nenfuna omuntu yajja nankyalenjinga awo nga ambuuza ngagamba nti honorable Nambooze aga nti LC1 chairman aba w'amaanyi nnyo LC1 chairman ne kansala w'eggombolola ani asinga amaanyi kisinziira ku kiki ky'oyita amaanyi mu protoko kansala yasinga naye mu buvunaanyizibwa nze ndaba nga kyamaani w'ekyalo lwakuba aba afuga ekitundu kitono aweereddwa obuyinza bungi
lwakuba nti obuyinza obwo tabukozesa bwomu abeera n'executive ate kati nga twamuwa obuyinza nti yagyerondera. Ekyokubiri tabukozesa bwomu abeera n'olukiiko lw'ekyalo olukola nga paalamenti. Naye ate weewuunye olukiiko lw'ekyalo bwe lutuula nga paalamenti yabeera sipiika. Executive bw'etuula nga kooti yabeera chairman wa kooti eyo. Executive bw'etuula nga olukiiko olufuzi oba kabinenti yabeera ssentebe wa kabinenti. So ateekeddwamu obuyinza bwa mirundi esatu. Ateekeddwamu obuyinza obw'obufuzi nga pulezidenti gye bayita executive power. Ateekeddwamu obuyinza obukola amateeka kuba abeera sipiika mu lukiiko lwa paalamenti olw'ekyalo. Buli muntu ow'emyaka 18 mwabeerera MP oba kansala ne muteesa era basobola n'okukola amateeka gakola ku ekyo ekyalo kyokka era alina n'obuyinza obw'obulamuzi. Waliwo n'emisango naddala emisango egirimu abaana. Obuyinza obusinga mu kusala emisango egyekuusa ku baana mu mateeka twabuwa bachairman b'erusi wano. Kaakati obuyinza obwo obw'emirundi esatu bw'obugatta awamu kati kyova olaba nti twasazeewo nti tubawe n'omusaala ogwegasaamuko kale gwewaawo mutono. Twateekawo n'etteeka nti buli siringi 10 eziwoozebwa ku kyalo, buli siringi 10 ku kyalo ssentebe oyo n'olukiiko lwe basigazaako siringi 25 gye bayita 25%. Kye bayita local revenue. Katugambe bwe tuba tukola bituufu buli dduuka eriwa license ya mitwalo 10 tirina kusigala mu kakiiko ka kyalo. Eri waggulu ne batwalayo 7.5 7 n'ekitundu. Kati we batuuka eyo 7 n'ekitundu guddamu ne gufuuka 100%. Ne bawaako abeero sifiri 30%. Ziba zituuse eri ku 7 n'ekitundu abeero sifiri batwalako 30%. Neteebereza nti ono ku 10 ye atuteeka 2.5. Nenno abantu bangi basentebe bangi mu bitundu bingi abali waggulu mu zi gavumenti kwero sifiri tebakomyawo sente z'abeero C1 eza 25%. Fenda abamu tulowooza nti zikomawo mu mateeka balina ozizza. Kati emirundi egisinga babayita nga babagamba kyamaani tubafuniddeyo cheeke ya miliyoni 2 ziizo 25%. Kakati gwe ssentebe 25% wo naawe ogenda kutwala ze bakuwadde kubanga naawe toteekangawo register y'ababi ba musolo ku kyalo kyo. Tobamanyi singa naawe obadde olina register y'ababi b'omusolo ku kyalo ng'omanyi nti mu service tax nina Nambooze negundi abasasula mitwalo 10 nina gundi abasasula bweziti ng'omanyi nti ku service tax mu kyalo kyo muvaamu miliyoni 5 n'ozimanya n'omanya nti ate mu trading license nti tulina amaduuka gano petrol station zivaamu sente bweziti era wano kanso ekuŋŋaanyaawo obukadde 10. N'omanya nti nno kakati ku ground rent gundi basasula gundi nga naawe obirina singa osobola bulungi nnyo okwambuka n'obaganja abanna obubiri obumpa naye tubale 25% wange ali ku sente zino naye n'abeero si bambi tebabikola. Kyetwava tulowooza nti bazibawe twali twagala batuyambeko mu kusolooza omuki omusolo kubanga tosobola kwenyigiramu nga tofuneko. Ekimu ku buvunaanyizibwa bwo ku kyalo kubiriza abantu bawa omusolo ate n'okulaba ng'omusolo gwe bawa musaamusaamu. Ate era zaki nja kunnyonnyola ate era n'okulaba nga baguwa n'okulaba nga gusoloozebwa ate nekomawo ne kukola emirimu gy'abaki gy'abantu. Olinako 25% sizizo ofuga gavumenti za gavumenti yo oli pulezidenti. Chairman obeera n'abakakiiko obeerako n'omuwanika oyo we mukwataganya mulina okuwandiika bajeti y'ekyalo.
nga mwami Museveni bw'asoma budget asatu June namwe mulina osoma budget ku kyalo yammwe ne musoma ky'omwaka guno 2026 ekyalo kino kwe tuli bakiyita Nakabago ye tusuubira ssente zino mu 25% tusuubira obukadde 5 kubanga nagambye bizinesi wazibaze abantu 50 balisenga 2 balisenguka ku 2,200 tusuubiramu ssente bweziti mu batutonera kubanga osuubirwa naawe okutonera tusuubiramu kino waliwo ebyalo kati nagenda ekyalo wali Kalangala Kalengera Ekojja mukulu wa mwami Bakireke Professor Nomulamba mu university sibere mulamu wange akalulu bananga abekalengera mulamu wange mwami wanye muzanganda mu mumpeera akalulu yagula yakwata ssente ze babaddiza n'agula ettaka n'akola ekisaawe ky'ekyalo akasaawe kaaliwo bakazanyirangako nga bato baba bali awo nga bannannyini ttaka bakatunda nagana nedda ekisaawe ekyo kirina okukola ki ne banoonya ssente ne bakigula Kyakalengera community era Kyagulanyi we yagenda eyo buli wamu wetwakubanga olukiiko nga batugobawo n'atuwa ekisaawe ssentebe Kyakalengera community so musobola n'okukolayo bizinensi neeyingiza ssente kubanga ekyo ekisaawe kikolerwako osobola okuba oyagala teekako mikolo waliwo kati amasomero mangi agatalina bisaawe ne mulagana nabyo galeetayo user fee n'ogamba mu kyobugagga kyaffe kino tujja kujjamu ssente bweziti osobola ogenda ku kyalo n'ogamba aba ne tusimeyo amazzi wano tugatunde nga wano ebidomola siringi 5 okkirizibwa kubanga gavumenti zirina okukola bino bye batasomesa abantu beerosi wano naye bikola musobola okuteekawo you can levy a tax mukkirizibwa okuteekawo omusolo gw'ekyalo ogwammwe kasita mutuula mu lukiiko lw'ekyalo ne mukiyisa nti bannange ku kyalo kino buli muntu ajja sasulangayo siringi 1,000 buli mwaka olw'ebyokwerinda omutwalo gumu mu 2,000 buli mwaka olw'ebyokwerinda ekitegeeza buli maka gasasula siringi 1,000 buli mwezi n'ogamba nti amaka kuno galiko ameka tulinako amaka 6 n'ezo ssente n'ozisaawo era omuntu bw'atazisasula ku kyalo nga mwaziyisa mu lukiiko lw'ekyalo nga bayiro ne mugiweereza waggulu ne bagisaako sita musanga bazizza musango Chairman wero si wano akkirizibwa okutuula n'akusalira omusango gw'okusiba mu kkomera kasita takuwa kibonerezo kisukka kusiba wiiki 2 era asobola okusindika nti oyo musibye ennaku 10 omulamuzi chief magistrate bamugamba nti kasita afuna ensala yero si wano nti yero si wano yatudde n'esalira salwanja osibwa ennaku 8 chief magistrate bamugamba kuyiwako mukono kutwala mu kkomera so si kuddamu gamba nti era gwe bakugamba nti bw'oba tokkiriza n'asala yero si wano ojulira wa chief magistrate apiiru omuntu wa yero si wano akkirizibwa okuwa orders ezikwata ku baana tutudde mu lukiiko lwero si wano tukusingisiza omusango oteereddwako obuvunaanyizibwa okuwanga mukazi wo gundi ssente bweziti buli wiiki olw'okuliisa abaana bo orders ezikwata ku baana bazikkiriza LC1 oziwa LC1 waliwo obuyinza bwe tugiwadde era tubasuubira nabo okubuteekako ssente kasita mubanga muzisazeewo mu lukiiko lwakyalo nti tugambye mu Uganda tekyali muntu afuna kyapa kya ttaka okuggyako ng'LC1 amusayiningira kakati gwe n'olyoka ogamba nti bannange ku kyalo kuno mukusayingira ng'otunze ettaka ojja tuwanga emitwalo 10 kati mpulira ebyalo ebimu bitwala up to 10%. Olina ozidikira yalinga ssente ezo zirina okubaako lisiiti n'okulagibwa mu bajeti y'ekyalo. Wateekwa okubaawo olunaku olw'okusoma bajeti kati bw'omala okulaga ennyingiza n'olaga nti ku kyalo kuno tuliyingiza obukadde 200 kisoboka ku erusizo mu bibuga. Kati ate nodde eno noga nti naye tulizifulumya ku bino tusuubidde okufiirwa abatuuze nga 8 buli mutuuze tulimuwa amabugo ga mitwalo 5 ezo ssente bweziti tusuubirwa okulufuna abaana abalekeddwa ettayo ababuze
kubanga omuntu asobola okujja ku kyalo nga yabuze abuliddwa okubakola okubazzaayo abo tubataddeko emitwalo 2 tusuubira okukola kino okukiika embuga ewa Ssaabasajja Oluwalo tutaddeko ssente bwe ziti nojja n'obisoma mu kyalo kati n'abatuuze ne batuula ng'obasomera nti ssebo ssentebe nga ku kya Ssaabasajja otaddeko ssente ntono yongerako ewere miliyoni obadde otaddeko 5 tujja swala nnyo ffe ab'ennakabagu kati ate nogamba wano ssentebe wano e Buganda tukusuubira okukola n'omwami wa Kabaka omutongole era tukusuubira ng'oli Buganda nti bw'oyita olukiiko lw'ekyalo omutongole wa Kabaka naye ojja muyitanga atuulemu ebintu ebyo basente babimanyi simanyi ani ateekeddwa bibasomesa Human Rights Commission sikulimba awo si wali ewa Balamu local government ewa Balamu weewali naye obuvunaanyizibwa bw'abannansi otegeera amateeka ebuziba bwa Human Rights Commission naye nga ne Balamu ebyo bimukwatako naye olaba Balamu babeera ne bakansala myaka ne babatabatwala ku orientation basuubira kusomesa abakyalo nze omulundi guno tunaamala okulonda abeerosizza wano nja beesomeseza stamp eno ani alina okuba naye batulina secretary n'ateeba mu nkwawaza secretary ye custodian w'ebintu byonna ebyekyalo ogisanga custodian ate waliwo ebyalo ebimu byenzudde nga buli omu alina stamp ye ne letterhead ye office of the secretary for finance office mubikola ebyo bikola nindowooza tebyali badde birungi mwali badde n'ebbaluwa emu naye nakiri sikimenya amateeka patemuko panna emirimu gyange ejero si wano gimmalawo saawa 12 ng'ali bweru emmotoka zonna eziyingiza ebyamaguzi mu Owino zirina okusasula omusolo bweru si wano abantu tebanoonyereza tebaagala kumanya notinze wano ekyambadde sinza okwebuuza kya stamp eno babeera namuwandiisi secretary naye kati ate ennaku zino chairman luli twabalondanga bonna naye kati chairman yalonda secretary osanga stamp nga eri naye chairman bwamala omulonda ekyalo kirina omukkiriza ekyalo si buli mu chairman gwalonda nti mumukkiriza bwe mulaba alonza atasaanidde mulina obuyinza mu ab'ekyalo okugaana kyemuva mulaba kanso esooka egenda kutuula lunaku lwe tugenda olonda ng'electoral commission weeri kubanga bano abalondebwa era nabo chairman tasobola sutuuka lumu n'abagamba nti gwe nkugobye Sserwanja todda kakiiko kange naggobye bw'aba anaamugoba alina okukomawo mu kyalo n'atuuza olukiiko n'ababuulira ensonga emugobye nelukkiriza oba ne lugaana naye kati abantu abamu balowooza nti naasobola okugoba baakola nabo nga bwe yeeyagalidde nedda ng'era bw'atasobola kulonda nga bwe yeeyagalidde ndaba mu maka agamu abaana b'abassentebe nga bawandiika amabaluwa bakyala baabwe nga nti omwami taliwo kangiwandiike that is abuse of power kozesa bubi buki buyinza nga nange bwe mbeera wano bwe sobola kuba nti nno siriiwo omwami Bakireke n'agenda n'akiikamu namboze yagenda bweru bayise b'MP omwami kajje mu district ndi kubanga MP otuula mu lukiiko lwa district otuula ne mu lwa municipality nemba nga siriiwo omwami Bakireke nti ntuuse wendi mukazi wange teyaliyo nange nzize nedda bannange obweru si wano si mulimu gwa family si buyinza bwa family kale kiba kirungi obeera mukyala wa ssentebe webale nnyo abagenyi bwe bajja bawekka kyayi naye komaawo tolina buyinza era edda we baalabiranga omukulu jjajjange yabuuzanga nti oli mwami ki atalina ddiiro era obeera mwami ki atalina kigango
Laba wano we tutudde omukulembeze bw'ati bw'akola abeera n'ekigambo mu luggya lwe azimbamu ekifo kuba kati tuzze Mmesango tudde mu ddiro wali ebigambo 2 ono n'atulika n'akaaba amaziga mu ddiro bigambo 3 ono n'avuma bba